Kadama TV Kadama bangi abatuweereza messages ezibuuza ku bintu by'okutracking essimu zaabwe n'okubeera nga baagala okumanya baba boss baabwe bategeera biki ebintu bye baweereza b'ocommunicatinga ne family yaabwe oba family zaabwe baagala okumanya ekintu ekyo asobola atya okutegeera essimu ye nti boss we agitrackinga. Tugenda kubeera nga tubayigiriza engeri gy'osobola okukwatamu essimu yo n'omanya boss wo atracking essimu yo oba tatracking essimu yo. Naye nga okukola ekintu nga kino tugenda kukola ebintu bya mitendera ebiri. Omuntu yenna Kadaama Ssekadaama yenna akolera ekitongole akolera oba ku restaurant akolera mu security nga baakuwa essimu eyo totawaana. Essimu eyo babeera bagitrackinga. Bagitrackinga kuba be babeera baagikuwa. Essimu kasa bagikuweera ku mulimu bagamba eno essimu ya mulimu. Essimu eyo babeera bagitrackinga. Boss wo bw'akuleetera essimu n'agikuwa in most cases abasinga babeera bataddemu tracking device babeera batrackinga babeera ayagala alabe biki by'okola. So omuntu akola mu security omuntu akola ku mulimu ng'essimu baakuwampe abantu abo abasinga okuggyako waliwo kale asobola okubeera ng'akuwadde buwinga kirabo si bonna waliwo abaakuwadde buwinga kirabo ddala ng'akuwadde kirabo naye wabeerawo agamba Kadaama ono kamutracking essimu ye naye ng'engeri y'okumuwaamu essimu eno nja kumuyitanga ku birthday n'agikuwa naye ng'aba agitrackinga. Naye waliwo omuntu ng'essimu gwe wagyegulira essimu wava nayo Uganda naye boss wo n'obeera ng'osuspectinga nti alabika atrackinga essimu yo oba agimonitoringa. Tugenda bawa ne voice note ya Kadaama awo naye alowooza nti ebintu by'alaba babitrackinga oba boss we abigoberera ebintu by'alaba. Kakati gegana amagezi omuntu yenna bw'oba oyinamu okwekengera kwonna gamba nti no boss wo anoonyereza ku ssimu z'okuba okola bw'oti funa essimu yo bw'obeera ofunye essimu yo beera ng'agenda okukuba essimu. So njagala ofune essimu yawo mu maaso then ku ssimu ezo ennamba bwe zijjako z'onoonyiga okuba essimu nyiga star onyige hash onyige 21 oba 21 onyige hash onyige yes. Ojja kulaba bw'obeera ne Samsung ojja kulaba nti voice not forwarded, data not forwarded, fax not forwarded, SMS not forwarded n'ebirala ebiddako awo nga tebiri forwarded. Then abalina Apple oyinza okubeera nga bagamba disabled. Kasita olabako akantu konna nga kaliko nti enabled ng'omanya essimu yo bagitrackinga. Bw'obeera ne Samsung n'olaba nga ku voice bagamba voice forwarded oba data forwarded manya essimu yo boss wo agitrackinga. Naye kasita oba olaba nga ebintu byonna nga bw'onyize bagambe nyiga star onyige hash 21 onyige hash then onyige yes. Essimu eyo ejja kuba ekulaga oba batrackinga ebintu byo oba tebabitrackinga. Mubeere beegendereza nnyo akantu kano kangu nnyo. Funa ssimu yo nyigamu olabe omanye nti n'oli safe. Kasita olaba nga tewali kintu kiri forwarded oba tewali kintu ekiri enabled nga byonna biri disabled manya bumanya nti essimu yo teri tracked. Tujja kugenda nga tubeerawo n'emisomo emingi egikwata ne ku video otegeera otya nti bakutrackinga otegeera otya nti no mu nnyumba mw'oli mulimu kamera bakulaba ebintu byo tujja kubeera nga tujja nabyo. Naye awo essimu kola ekyo ojja kubeera ng'otegeera oba bakutrackinga oba tebakutrackinga. Katuwulize ne Kadaama ono ayinamu okutya agamba nti ebintu by'alaba ku internet alayika agamba nti babitrackinga n'essimu ye. Talo nyabo. Mr. Kadaama TV gyebaleko wasiibye watya banaye tukwebaza emirimu gy'otukolera ffe ba Kadaama tukwebaliza ddala banaye Mukama yekka gwe tusaba akusasule buli kimu ky'owulira ky'oyagala. Mr. Kadaama TV mbadde nina kyembadde nsaba nga nsaba ku magezi gammwe oba nkikole ntya sibitegeera. Essimu gye nnina bakama bange be baagingulira kuba gye najja nayo yanfaako ne bangulira essimu naye baagimpa buli kimu bakoze ekyo bamanyi okkikolako. Naye
obuzibu bwenfunye nti ba kampani yange kale batukubira ku masimu okutuceekingako tugeze nti oba wayiseewo emyezi 3 oba wayiseewo emyezi kati bakakubira emirundi 2 kakyanga nfune n'essimu naye bwe bakubira mbagamba saagala kudda naye bakama bange baagala nkole nkomewo mumpa magezi ki oba ekitegeera naye buli wenkyogera enkeera mukama wange akyusa feesi yenayina n'atabuka weyinza ogamba bye nayogedde yakoze ki yabitegedde ne woba kati ogwasooka bankubira ku makya yali agenze ku mulimu olwakomawo ngendo olaba ssaawa 10 omukazi atabuse yenayina abudde mu mbeera anoonya buli kimu kyakola kikyandika kati neebuuza oba bwatulakinga essimu yange nkola ntya kale okugijjamu anti nze sibimanyi n'ekirala mbeera ku gundi ku YouTube ebintu byensinga olaba simanya komedi we Uganda waliwo n'omuzannyo mulala gw'adda nagwo mbeerawo ne gumalirako ebirowoozo kati lumu nali nakeera nnyo bayibeekolo nakeera nnyo nga TV bagyerabiddeko tebagiggyeko genda olaba gundi episodes zonna ze nalabye ezaguli omuzannyo nga zonna zeerembese wasooka ne kujjako eyasooka gamba eno yennyini episode gye nalabye ekiro kijja kityokuba nti eri ku TV nesikitwala nga kikulu ngenda olaba era ey'okubiri gye nazzeeko kuba nziraba nzibuuka bwendaba nga esooka sijyagadde nga ngenda oba ku y'omukaaga bwetyo okitegeera ngenda olaba nga yennyini gye nazzeeko bannange nga yenze neŋŋamba wano waliwo ekikyamu kati ngenda olaba ng'omusajja azze aggyeko TV yajja emisinde okuva mu kisenge ajjako TV nze nanyenyera mu kiyungu naye njagala kumanya bannaye Mr. Kadaama TV ebintu ebyo babiggyamu batya ennaku zino sikyagala nakwogera na muntu n'omu ku bikwatagana ku nze obutadda simanyi kyakukola bambi mumpe ku magezi munyambe buyambi neyanziza nja kwebaza nnyo nga mikwano gyange munzizeemu gye babiggyamu sibalimba mpeera gwe buli wenkirowoozaako kankana n'okukanga sikyabyogerako era simanyi neyo mesegi gy'okuweereza